Maziga merere babiri bafiiriddewo banange accident y'ekikabo kambiina masa wate Zayi ne Shakibu Diamond Platinum banange nabo kyetaagisa nga mubeera biddeko Mama Fango ni full figure naye mwina masa wata busibu binnyonnyo Neila Ali naye taluzeeko mugamba mutya mwasiibye mutya kansuubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpeere like era n'ensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvi News nti mukwano subscribinga era onyige mu notification bell olemesibwanga byonna byemba nteekayo bannange twali tukyagamba Rayman Namakula naye ate nga kino kigenze ku nga kigenze ku level ndala nnyo bannange omanyi Zari okuddira n'abeera ne Diamond Platinum eno nga ali ne Shakibu eno nga Mukama Katonda bannange mulina maaso wano mu katambi ate ayina byatugamba katubirabe katono nnyo ate tweyongereyo mu maaso n'agaaliro bannange twali tukyawana Rema ate ono ye atususeeko noonya n'ekyoyogera ne kikubula mujjawo simu yeekera bannange mwagalenga abantu bammwe mwagalenga abajja bammwe banaye Zari ye akikumala bumaze akatambi kaakano batamanyi it's not about beauty abakazi abalungi bangi ate bonna kuba bazaala nina ine kawala kalinako kato kalungi nako kajja waliyo mukyala akusinga onyirira you need to have something extra amagezi kintu kikulu nnyo ku nsi kuno ng'oli mulungi ate ng'olina amagezi naye abasinga balooza ndi mulungi nja kufumbirwa nedda tekikola balungi bangi kyakunoonya ssente kyekikulu mukyala yenna gyali kati guno omulembe guno alina okuba nga anoonya words of wisdom nyingi nnyo naye bagambe nino byebyo gwekola ssente munnange ate ensi ekweyo ne wamma ye ku sayidi ye atugambye obulamu butambulira ddala nga we yabubala bannange ndowooza tuwadde essomo osanga munnange abakazi tunaayiga kwotadde n'abasajja bannange byebiri mu sayidi ezeyo ate ye Evelyn Namulondo oba Evelyn Walema tumanyi bulungi nnyo munnange akyali mu midigido gya birthday ye mbalina maaso wano ne pasita Bugembe bannange kyetaagisa nga nammwe mubeera biddeko katono nnyo ate tweyongereyo mu maaso n'agaalero bannange Evelyn katubiraba ate neyanziza ebirungi byonkolera neyanziza my miracle neyanziza bilamu botuweereza kaliddalu Eva nalokoka Musumba amina kale happy birthday thank you Musumba ne Musumba bedda banjo chayo tuwera kendabo nampira kendabo wow neyanzanya Musumba singa kali nazivungisiza neyanza nompa nyingi neyanza ne kamale kuyinde nga sana kitundu enza nogula ku motoka nompa ne baba neyanza nyo Musumba ne God bless you mwe bali kuberera nga obayimbi amina twede olinga kaka sister ka fefena amina maybe that it looks like a joke saga naye you play very good role kwegamba fena tuuliranga sani bonna basita bonna bawulira kale of course Rema ye yatulyamu akendo naye at least fena tuliranga Eva like Eva muntu waffe bano kama koma amina Musumba nemba Gata amawulire ag'ennaka agaliwo ye Reverend Father Lawrence Muduse ono nga yafunye akabenje akamutiddewo ono abadde ava ku majaguza g'essaza ly'Ekiyindi Mityana olunaku olw'ejjo munnange yabadde ali mu kuvuga ate gye wavudde wa booda nga omanya babooda munnange bo batagaatagala tebateera mu luguudo kyokka ate ng'ekyembi nga waliyo ne drone ebadde emuvaako emabega era nga munnange bw'ati bwe yalemereddwa okakana ng'ayingidde mu drone era omuvuzi wa drone ye yafiiriddewo mu kweyisaawa kyokka ate ye Father Lawrence yafiiridde mu ddwaliro ly'Emityana nga bakamutuusayo weebati era nga kakabenje kabadde awo mu bitundu by'ewattuba naye nga ye driver wa drone ye yakaliddewo kweyisaawa yono ye Reverend munnange olwatuuse mu ddwaliro ly'Ensambya naye ate n'akalirawo okwegamba akabenje ko kabadde kamaanyi nnyo naye era nga n'emmotoka ye yonna yasaanyewo kale katusabe ate Omukama abasonyiwe byonna ebyabasobako era abawe n'ekiwumulo eky'olubeerera ekirungi ate ye Mama Museveni Fango ni Forest bannange Jennifer Fulufigo oba ataani amutabudde muyina mu maaso wano mu kavidiyo namwe kyetaagisa ate nga mwerabiddeko obusungu buli mu kika kya waggulu nnyo yenna tasalekako musaale katubira if people be abantu banaye mubaleke ensi y'okuvuma yaggwako maybe ng'olina mikwano gyo gy'osagasagala gyo ngaza onasagane kusasanga muvuma mama kabina olinga kino muleka abantu babeere balina okubeera
ensi yakyukira ddala ojavuma abantu wefirize following wefirize n'abadde akwagala ng'akutya omanyi nti ffe nga tulina abantu betwesalako nakakano naye annyamba kati nze n'ebintu ebisa asobola kola olwa Ajamis Kigundu olwa Honorable Nsereko olw'okuba ne mwazi wa pulezidenti nina bye neesalako ebimu Wanda what song? Yoga tawe dem. Mujiwele ko boom. Gwasari fe majiwele ko boom. No mana ngempuli akaba mpuli. Anenge de kale juwele ko boom. Angene njiretere biwedde. Nabigwa mutagana mu supermarket oli musero. Ukere mu supermarket mwana mutu ali mu supermarket. Ngamba biki nawo. Ebizo bingamba. Yaga Red Bull. Look up Morgan. Muju Red Bull. It's okay. Muju Red Bull. Ate mu fridge mwali. Na yawe dem. Mumulyanga busa inte mundie. Bano bale nange munange ne munandiramu. Munyanga busa Red Bull awe dem mu fridge. Mwali we musumule mujuwe. Mujuwe bukebe ngabasatu. Bakuba nabana kwati bagenda kunyika. Nakubona. Barunda buno bwa mu kyalo buno bwa konzibo bulinga ensiringanyi buno bwe wetolo kira ne rwada ne takasana kubogola takati atani akoleza benzi yange zikiza motoka gwe nawe omu mwine motoka iba na wana kubavawa enkwetonya osisa birwamu bamu zikiza benzi gwe ogwe to demo ko muri mu benzi yange to kidamo uri endala vuga zonna jipu nyiri vuga togoleza benzi nimwe bavu abawo kujja muliko mawa wano go wasiza kakaza kayina ebinnyo tetwakunyeze tewali yabuza interview eyo nti munaffe mwanamawule munaffe ayesa kakazi nga kabinnyo nnyo bino bodaseka bikweka ati mubakazi wona wala mimu wabinnyo nga mwatuvuma nga mwatuvula nga twagomba okulabako ku bakazi bamwe nalaba ono yalemera ku mudiba awoza Miss Pente omusajja yakowa okumulabisa yakowa muteka mu butaala butalina makulu ali mu bulamu obwekweyo okutaba kubanga yebeezaawo ng'afuna sente wega mu fula society patsank Pente oyima ne watali kikuyimya banange bw'oyima otama muwala gwe wala bashoboye yakusala bo wategerere nti nsisinyanga abakuwana bali tebayingira otama totamya kintu try to be your secrets. What is your secrets? Nga no mwama tusode kumbera mwakuwa kozi propaganda babangamba sizala ani achikugamba ani ngato ino mwana gora de byokola lyo mukazo mu byo munene nolumbagana mama fino byerabidde teyina mwana wa musajja lwaki mwerabira mangu wakafumbira n'okufumbirwa tugamenti buli afumbira yazalirawo ng'ani akusaba omwana mukola sitante ez'ekisiru ne mwekabyakabya obuziga bw'ekirogo obuziga obubakolomira obuziga obubasembya ani akusaba omwana bw'oba omwagala tewanika bulungi amagulu nze nebuza n'abazaala nga temuli ku pulaani abana tubazalya ku pulaani kati mugamba nti daddy today I want to be the baby's what bobo's tumbo nemubala date timbala time banga kyo mwana kwa kanta nako sente meka ugenda kuzalira ebe na osoka bibala bibye munange mbwabana kuba kufa embwa mujiwe Red Bull banange ate wetutuse ko side ze yate bye wunyusa tebigwa munsi era ngo omuyimbi ali mpa Ronaldo yakuyimbye olusukura cement agame munange banga lya mazembe Red Mbuye abadde tanawulira yo hit yo nambo baba yimbi be Uganda baddawa mwina kuzino kyaka munaye tebachayimba mbu era yaze ataba konko no muziki banange unosuka bayito okusokereza banenga hit ziti nganyulema na makula na atuwali yani skin na atuwa edikes banange zishira bayiti Kampala ebanga lolalide hit so ziraba sina luyimba lwendaba yiye ngambati luyimba bweruti lwakubye hit emizina lungana yiyi pate ndeka nkube pate yeah kale nange ndeka nkube pate
alien skin tomuwulira wagenda n'owefuga amawulire n'olwala alien skin afuuse ensonga. Nze ndi ku show ya Cindy ndina kunona ice cream. Bato yaggwa wali ku side ki ku bato? Nkyaliyo. Okyali ku bato? Iye. Naye Shiba wamuwulira bwakuba omuziki? Mwana namuwulira awuttula. Shiba akuba bantu bagamba yasinga. Nawulira amaloboozi aganyonyogira. Side for side. Gaveno. Andi nga sirina kakuba omwempita nga gonna gansadde. Wali owagira ani ku shee? Nze ndi muyimbi ate mpagira. Pita muwagizi. Senga wali ozze kuyimba wali oli wandiyimbidde kaani? Nze nyimbira abantu ate abo mbayimbira. Wandibadde ku saidi yaani we wandiyimbidde? Nze nyimbira abantu sirina saidi. Ani yasinga okuyimbira bw'oba olaba? Mbuuza. Babo bonna omuyimbi oyo ani? Anti awo nnyini. Awo wennyini? Omuyimbi oyo ani kwabo bonna? Akasale mu ddoboozi. Regina Martin. Nze muyimbi badde alimpa emengo teri mukolo naye ndabo yambadde kanzo eriko n'omuleera olaga wakabaka yasiimye omulambo ngenda wakamuswaga ekochi bagamba nti twambala makanzu oyambadde nga oyambadde engule ekoti ndaba y'amaanyi nnyo kabaka yantumye eri abaka yantumye eri nyenda bagamba byantumye then malengo mewiwaka ngoye nzikyusi mukama yeebazibwe kati utambula tolina kumikko banna ndabadduka omuziki tusuubire zino kati ogenda sumulula enaku zino baproducer bonna bamanyi kye balina era bannamawulire bakati mbagambe ki kamera zammwe zonna muzisiimuleko okomyewo amkami omwana alien skin omwogerako ki wakabi nnyo naawe omukkiriza nti wakabi atakiriza nzani olaba nze banzikiriza olaba nfaananika bagambye asanguddewo buli kimu abayimbi temukyalina mawulire omwana ageetisse abayimbi tetwagala mawulire n'abawagizi tebagala mawulire abawagizi bagala nnyo ebintu ebirungi byebasobola okuwulira byebyo ate wenkuzaako sayidi zeeno ewaneera ali munange mulina maaso awo ng'ate atunyumiza olugendo lwe olw'ebweru munange omulimu gwe yasooka okukola kulongoosa bakadde mulaba abantu munnaye bava eno baserebu bayimbi bakine nga mama obaserebu bwabwe bukomera ddala Uganda nenga olutuuka eyo bafuuka bantu balala nnyo banange mpozi ngirina maaso wano nammwe ate kamugyewulirireko tweyongereyo ntandika okukola ntudde bampaamu grace period nga wiiki 2-3 nga wenoonya omulemu omulemu sirina bill gye nsasula okitegeera nno baŋŋamba olina okgenda okola gino emirimu bagamba nedda nze omukazi eyasoma baŋŋamba olina okukola mu bakadde olina okukola caregiving because those are the basic jobs kwe tutandikira mukwano nali muyimbi ate nga before that I used to have my own office nga ntula mu office yange bwombwe nti nenyekolera ngamba naye nsobola okukola graphics nasoma ne baŋŋamba mukwano olowooza nti wootuukira wooti wookolera okitegeera bannange nga baŋŋamba kale tetuganye oyagala kukola graphics zo wali ozikola before and all that but olina okusurvivinga first of all because togenda beerawo nga muganda we yakusasulira bills oli mu nnyumba y'abantu basasula bills olina osasula amazzi nosasula amasannyalaze gaasi internet kuba obikozesa exactly munnange nga banfunira omulimu sister yange yaŋŋamba ogenda oyagala toyagala ogenda nga nvuga bulungi nnyo Siriya bali bayitayo Rosemead, California. It's another city called Rosemead. It was like 1 hour and 45 minutes away from home. Nga nvuga. Nga ngamba gwegenda bagenda kubuulira ekyokukola. Nga ntuusaawo nga anzija mu mmotoka nga ndropingawo nga ngamba nange ngenze ku mulimu. Nga ndeka ku mulyango bwenti. Bakugulire. Nga ngamba genda okuba akadde. Bagambe nze gundi ne gundi nzize kukola. Bo bakulinze bakimanyi. Natuya. Case byansobera.
byansobera shift yakuyise kwolo lunaku nakaba nga bwenzirako mu dinisa nga bwenzirako bwenti mu kinabiro wangi nentula wendi nga naye ntuse ntya wano ntuse ntya ku kino kati omuli ogwasooka nali na mukadde naye it was a private job nga ndi waka nkolera simu facility waka nga nyina okubeera n'omukadde nga nze nsiibawo naye mutabani we nga kera nagenda n'akola ne mukazi we yali abeera maama nga abeera ne mutabani we ne mukyala we Bachina. But these people were really good to me. Baali balungi ate ndowooza baategeera nti sitegeera byenkola. First of all naina accent bwe tuba twogera oluzungu ng'oluzungu lwange lubatawaanya tebaluwulira okitegeera n'omukadde actually omukadde gwe nali ndabira lwali lusinga okutawaanya kati nga ekyanyamba kimu omukyala omukadde ye yalina akajanja omanyi bano abakadde abali.com nga yali mugagga before nga buli kimu akyagala nga bw'akyagala but what helped me is they had a whole schedule for me of what to do nga buli kimu okikolera ku time kiri planned okeera ku makya n'omuyambako nagenda mu kinaabiro n'asenya amanyi ssaawa 2 ez'okumakya ku ssaawa 2 kitundu n'ogenda n'omuwa eddagala lye ssaawa 3 westi n'omuwa emmere ye now the good thing nga buli kimu bakireka bakitegese buli kimu nga kitegeke bulungi kati nentuuka okunaaza omukadde Nze nali kino sikira I'd never seen omuntu yenna nsinga obukulu obwerere. Yali mukazi kyekyannyamba yali mukazi naye nga mukulu mukadde natunula bwenti. Ningamba how do I even start this? How do I do this? Mu butuufu nga simanyi. Naye ekyannyamba omukazi nannyamba kaawo nangamba no you do this biki ate tebanaaba nnyo bano abaawo. Ate wanaaba leero ajja kuddamu okunaabanga like after 2-3 days tebanaaba buli lunaku abazungu tebanaaba buli lunaku munnange nga nduyitamu olunaku nga luggwa ku mukaaga gyekiro nga neebaka omukyala azuukuka buli lwazuukuka like my job was to be there with her okumulabiriza nga nali nsulayo nali mu living nga nsulayo my job was to be there with her okubeera naye nga mulabiriza tagwa okitegeera nga ayimuse yetambuza bulungi simutambuza sikola kintu kyonna nga atambula naye nga nnina omumubeerako omutunulira tagwa takola ki ngambera olunaku olwasooka emmere balya y'Abachina nze mmanyi Abachina balyadde ku misota balya bisupusupu sibitegeera bali bapooko kwegamba nasooka nembeerawo ng'enjala ennuma nga simanyi ate nga ntya kati nga kyenkola ndya fruits nga zokka zendya nembeerawo nali nnina obbeerayo wiiki yange namba munaye nga wiiki sigikuba walike